Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kabata, I respect you. Nekyo kisuse wenviriddeyo kisuse ne ku kakono wakuba mu kakono omuliro okitegeera bwe watunudde mu kamera n'oyogera ennaku gye muyitamu ne champion Gudo interview yawedde bakwatireyo kabaasa ka ssente nti munnange ennaku gye muyitamu nnyingi akabaasa kaako mukulu Kabata aludde nsirise nnyo ebbanga ddene Kabata aludde nga buli wenkola interview ku omuntu oyo amukubira natandika okunnyononayo wano lama yavaayo n'ayogera ku Kabata temwamutegeera Kabata buli interview gy'okola ku muntu obanga tugeze nga wa TikTok ng'avaayo ng'akubira omuntu oyo nga tanko mubuuza kati webakwadde interview bakwaddeyo ssente mmeka kumanya nsobi gye baakola ku Fangoni Kabata tubeeremu amagezi Omukulu SB4 ayambalaganye ne Kabata oluvanyuma lwa Kabata okuvaayo namukolera live nga amwogerako ebyanjwanjwa n'agenda maaso n'okubeera nga akubira muganda wa champion Gudo ne Gudo n'ababuuza nti oba mwafunyeyo ki mugenda maaso n'okubeera nga mukola interview ne SB4 okusinziira ku SB4 agamba guno si gwe mulundi ogusoose Kabata ogenda maaso n'okubeera nga ajanga amwambalira ng'agenda maaso n'okubeera nga amusonsookereza naye SB4 ategeezezza nti Kabata nkulabula guno gubeere omulundi gwo ogusemberayo ddala ogenda mu maaso n'okubeera nga oba oli awo onyingirira kubanga tomanyi mulamwa gwa interview ki gwe twabaddeko genda maaso n'okubeera nga tukola interview eno n'abaana baneeno gwe nga gwe oyina ebigendererwa byo ng'omuntu n'ebyo byogenda maaso n'okubeera nga olumirirwa nkugambye guno omuliro gwo gunyose era kyenjagala okutegeeza nti kwata okakkane bukakkanyi video soko okimpereka like wamano atanna subscribe nga nkusaba subscribing otwegatteko buterevu ate era mu ngeri y'emu ayagala olanga naffe tukubireko okusimu zaffe weziri awo ku screen ojagenda maaso n'okubeera nga ensonga ozitambuza bulungi nzikiriza nkwe video eno naawe ogende maaso n'okubeera nga ate ogyerabirako wabula nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe ye musomi w'eddwa agenda okubeera nga akuyamba mukubireko okusimu ez'embeerayo 11 ku screen ajja agenda maaso n'okubeera nga akukolako bwe munoonyeza mukulu nga simufuna nga nange sirina kyakkola ne mugamba wadde wanoonyeza omukulu nga tomufuna naye ekyokutunula mu kamera omukulu tagenda kujja olwokuba otunudde mu kamera ne mugamba bwe wakoze sitoole eyo bwe watunudde mu kamera mamidolini neyanziza bwe watunudde mu kamera n'oyogera bye wayogedde ku Fangoni Forest wafunye ssente okitegeera bwe watunudde mu kamera n'oyogera ennaku gye muyitamu ne champion Gudo interview yawedde bakwatireyo kabaasa ka ssente nti munnange ennaku gye muyitamu nnyingi akabaasa kaako tunaatandikirawo ebinaddako muli mutya mwasuze mutya video eno ngikoze kumacha nina omukulu oyo abiranyo live Kabata lero gwe nziza okwanukula omukulu ono ku nsonga ya Gudo ne muganda we nebaza abategedde interview eno lwaki nagikoze mbebaza mu interview eno twagikoze nga tetulumba muntu yonna wabula twanoonyezaako ba Gudo ate nawe okubanoonya twenti be batunoonyeza ne butwadde tukola emu ya interview eno kwabadde kulaba nsobi eyaliwo gye baakola oba oliawo twetondere oba oliawo twetondere alien abaana bano addemu abazaale era gwe gwabadde omulamo gwa interview eyo era nabo baagaye tutamanyi kyabagobyayo tho tukyanoonyereza ekituufu era mu interview obanga giwuliriza nga tunoonya ne ku alien
obodi awatutangaze wabanga wali wensobi abasonyiwe nze ngenda kusalutinga alien okubeerera wa abantu okubeerera omuntu yenna wala abantu nga tubanyinako oluganda tasobola tubeererawo naye wabanga yasobola okujja gude kawempe namberawo mu mbeera yonna eyo saluti ne mu interview nagimuwadde nakati nkyagimuwa kuba era abeera n'abantu bangi ababeereddewo naye mukulu Kabaata aludde nsirisa nnyo ebbanga ddene Kabaata aludde nga buli wenkola interview ku muntu omuntu oyo amukubira natandika okunnyononayo wano lama yavaayo n'ayogera ku Kabaata temwamutegeera Kabaata buli interview gyokola ku muntu obanga tugeze nga wa TikTok nga avaayo nga akubira omuntu oyo nga tanko mubuuza kati webakwadde interview bakwadde sente mmeka wafunyemu ki de Kabaata I respect you nekyo kisusse wenviriddeyo kisusse ne ku kakono wakuba mu kakono omuliro wakuma mu kakono omuliro to an extent netekayo n'omusango kakono nze sinaba muvaako oba mafina yamuwa sente oba nze sinaba muvaako bantu bangi bakozeko interview ngozo bakubira amasimu era we gwabadde n'okubano ugundi jeri video nti watunudde mu kamera wafunyemu ki bakwaddeyo ki interview tukwabadde ntukubasondera sente interview eno newe nali kutte emitwalo 10 oba kakadde n'enkabawa kale tekasobola kujjawo kiri interview eno babadde bayetaka kumanya nsobi gye baakola okwetonda kituufu kiri nti mu bulamu bw'ensi abantu bangi abagenda mu maaso n'okubeera nga batuyamba naye ate at one point or the other toyinza genda mu maaso n'okubeera nga pressurizing omuntu nti nno kino oba kiri oba kiri so sometimes tulina okubeera nga oba oliawo tutunuulira ensonga ne tusooka tuzeetegereza butya nga bwe zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula nga bw'olaba engeri SB4 gya kunnyonnyolamu nungi naye eno gye tuzze gye mbasanze nabanga life yakyukamu tutamanya nti kiki embozi yayo gye tugenda okuba nga tutunulira n'okumanya tulabe wabanga waliwo ensobi etonde life eddemu etambule togezza mutwe tubeeremu amagezi okola interview no kumanya nsobi abaana bakola ki betonde ndina mukogerezaganya funa alien ati siko tubatwali betonde kale no bana bati bali kufango nenga kivuddewo nga abasonyiye interview tenamayo ya desawe 5 oli kuli wafunyemu ki erere bantu bangi abavuddeyo nga baagala okuyamba bana abaana lindako wahitawo omwezi obuuze nti watuna mu interview ya SB4 wafunamu ki mutulemesezza okukola izi interview Kabaata gwe otulemesezza okukola izi interview ku abantu batunoonya n'obasindike waka bata mugende waka bata nga tuwala ebintu nga bino ovuddeyo oyonoonya ba YouTuber oyonoonya abama TV Kabaata tetukulumbangako sikulumbangako wabula twesonyiwe nze nesonyiwa yes ndi mubi sikusanyusa bintu byokola tobyagala ne omuntu abanga nnoonyeza abana reason lwacha nnoonyeza nawe gyoli linda lwana kunoonya nchidamu ne wali kutesenda nembaba na abaana b'emitwalo 10 oba emitwalo 2 oba ki ate sijjazo balira mu kamera kulaga nti mbawadde so lekera okulembeza otadde mentalite mu bantu otadde mentalite mu baana ntukusabiriza goletedde abaana okusabiriza otadde mu mentalite nti SB4 anajja kutunza mu kamera musabe sente agenda kuwa sente otikwa okufuna sente mitwalo 10 gyoyagala mpe gudo asobola okufuna education mu interview eyo asobola okufuna mu ebyamakulu mu interview eyo whatever nti just ni alien wabanga tugeze nti gudo wabanga yakola ekikyamu oba swaba kyamu kakola ekikyamu alien yamunyigira basi okubulwa emirembe ne wabanga abasonyiye ku mutima n'abasonyiwa basobola obulamu busobola okutambula so jamu bantu mentality eyo eya sente temala byonna bingi basobola okwogerako Kabaata naye kankuleke okwewala empalana kankuleke
atakumira mpeera gene maaso n'okubeera nga bankuumira banywanyi mbeere bulungi ate mwera batusinkane mungu ng'asiimye mbaagaliza bye munjagaliza mbeere bulungi ate era mwera I salute you all team SB4 team BTN Media kyemukola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.